Oluguudo ono olugatta ekibuga kya Mpigi Town Council ku ggombolola y'e Muduuma lubadde teruyitikamu era nga bannakigwanyizi babadde balweyambisa okukolerako ebikolobero omuli obubbi, okukwata abakazi wamu n'abaana. Abatuuze wakati mu kwekolera oluguudo luno bawanyisiganyiza ebisongovu eri abakulembeze be bagamba nti tebalina kye babakoledde. Honale batuwadde nga honale bo mu ofisi atenga kugombolola e Muduuma bukyatuweewubayo batuwadde ki. Bino byonna okubaawo omubaka omukyala Kiikira disitulikiti y'e Mpigi Sarah Nakawunde abadde abaletedde ebigoma ebigenda okuyamba ku luguudo luno okutambuza amazzi. Abatuuze basoose kutabukira omuvukiriza w'olukiiko lwa Mpigi Town Council Joseph Kabaalu okwasuulirira ne batuuka n'okufiirwanga obulamu bwabwe olw'ekkubo ebbi. Wabula abatuuze basanyukidde omubaka olw'okubaddukira n'ebigoma bino wabula ne balaga okusomoozebwa kwe balina okumaliza ekkubo lino lye bakozesa n'engalo. Bibadde bbinyo ng'abatuuze basanga obuzibu obwana buyita mu mazzi n'okasaasira. Tubadde letukyasomoka olina bw'oyita byeritutwala mu malwaliro byeritutwala buli wamu buli kimu bye tulima byonna tebikyatambula. Omulwadde bw'alwala tubadde tumala mwetikka ku mutwe ne tumusomosa ne tumutuusa e Kakoola n'alyoka akola ki. Abazadde abalina abaana abasoma buli lunaku bakeera nkya ne bajja basomosa abaana wano omugga guno ne babateeka n'olweggulo bwe batyo ne babanona. Twatuka n'eggombolola e Muduuma ne bagana okujja okutuyamba era omwami ono kyatukoledde ffe tubali batusalako dda badde batusalako dda tulinga ng'abali mu kizinga. Amaloka ya gavumenti gyakozesa ku ttendazi kati lwaki tejja n'esiiba eno n'eyamba weeri naye oli yakwata ttenda y'ebisaaniiko ate ekola mirimu gye ate ng'asasulwa. Omubaka Sarah Nakawunde asaba abatuuze obutendanga gavumenti kujjanga kubayamba n'agamba nti bagikwatizengako naddala nga waliwo obwetaavu mu bizibu ebya bibagwiridde. N'abazze ng'alina kaleese mu butono bwako bwonna mukaanirize musobole okuba nga mutambuza omulimu abantu basobole okuba nga basobola okusomoka okuva mu Mpigi Town Council okugenda SCG oba mu ggombolola endala eya Muduuma. N'olwekyo mbeebaza temukoowa kubeera nga mwaniriza abajja era nga mubabuulira biki bye mwetaaga ebibulayo. Bo abakulembeze abadde bazze okulaba kaweefoono ng'abakulira abatuuze bakkiriza ekituufu abaddewo obunafu mu nkola y'enguudo za gavumenti olw'okwekunya mu by'ensimbi wabula ne basaba nabo bakwatizengako gavumenti mu kukola bulungi bwansi. Mu butuufu bwe mutulonda ne mutusindika gye tugenze muba mutusuubiramu bingi naye ate tetusobola bikola ffekka nga tetukwataganyizza wamu. Kati mbeebaza okwewaayo era neebaza na buli omu afudde omulimu guno okulaba nga gutuuse wano we gutuuse. Kkirizagaana wadde ebintu bingi bituyitirirako ne tunyiiga naye ne gavumenti yennyini terina ssente ziyinza kukola ku buli mulimu gwonna mu nsi. Ne Kabaka kye kyamuteesaawo enkola eno eya bulungi bwansi kwegamba awatasoboka kutuuka ssente ya gavumenti naffe tukwatemu kino kye mukoze. Ekitundu ky'oluguudo ono olukoleddwa abatuuze kiweza obuwanvu bwa mayiro nnamba era nga okulugaziya beeyambisa mikono era nga balaze obumalirivu kulwekwatiramu nga bagamba nti mpolampola giyisa obusera. Alozia Sengendo kwa WSTV Mpigi. Sijja kuba mwogezi wa lunaku.